ebiseera ebisinga mood mwoba yeraga kikyoli emotions olumu tuziteekamu olw'embeera mwe tuyisiddwa nti abantu bakunyigiza ne bakutuusa ku kisenge fetubonyaabonye nnyo ng'abayimbi bali ku drugs, abayimbi bali mu depression, cyberbullying, biki bingi nnyo ebigenda mu maaso naye nga teri alwanirira muyimbi. Bwe tuba nga tufunye ka chance akafuna office naffe tusobola olwopa ebizibu byaffe, tufune ka poliisi kaffe akamangu akasobola okutula mu negotiations ne ba partners ne batuyisa bulungi ate olina gy'akalinnyemu, you might end up being emotional. So omuntu nga nze ne bashiba ne baani tetuyinza bintu birijjoke kuba tetubibeera batanseno gitima mbuddiru ya Kenzo eyise butaka anti bali mu kugezaako abo okulaba nti bakyonoona eri mu bantu, but time will tell. Nze ngamba abantu baweeyo obudde bwabwe mu kulinda, bwe banaalinda bajja laba gye tulaga. Omanyi time tebula, time will tell. Intention zaffe mujja ziraba with the time. Right now ebigambo by'abantu musooke mu bigende empola mulabe wa gye kiraga, nammwe mujja kuba mutubuulira. Dokita Tio bakongole bakamiliyoni mwegatte wamu bapalaso mwegatte wamu olw'enkola ennungi gy'olina federation kakati ekinta Kenzo mu muwonvu balo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.